Mwami ono ye oweekitiibwa Aloysius Mukasa okubeera Mbagala. Oweekitiibwa Eric Nyeko Omujapadola abawali wange kusoma ya President kati musosola nnyo abadde kubiina n'Abajapadola. Oweekitiibwa Kaya Christine Nakiwero bakukyalo w'ekitaka. Oweekitiibwa Manjeri Kibakutika okubijjirira oyo musuka mwene. Oweekitiibwa Ssekitoleko Robert okubeera munanyina. Oweekitiibwa Teddy Nambooze bakukyala w'embiki. Oweekitiibwa Muwadda Kunyingi Kyandologisi Oweekitiibwa Olugule Eki Edo Nadima bakukyala wansi era nga kyandologisi wano okugamba kyekiba linasirimaaseeyo ery'abantu baffe olugule olwakolesa esite olaba obufumu obwekuwooma esolo tujja kutereeza Kayemba Solo okuva Ebukoma Nsindi era kisolo minisita wa sports. Oweekitiibwa Evans Kanyike okuva Enkoto era nga kisolo kituula naye olotera kuyita Mufumbo Mugange atulina okwewanga ekatufidde abafumbo yali alina kubeera Faasa yatuuka mu kigo ebikulemerera asista Musaasire olwakola ne tukusikayo Oweekitiibwa Francis Atabaazi okubeera Lungu. Oweekitiibwa Wakayima Musoke Nansana Municipality abakambalaba bamuba atalina beta sijjabbimusente simanyi bulungi. Oweekitiibwa Geoffrey Lutaala yalise mukyala mukyalaaka mwami gyali banageeyo kubeeka kuuto. Oweekitiibwa Patrick Nsanja Kuletendendo zoka nyimekipendekirayekalanga nze wali mu MMB awo wenyini wekwa okuba emakirisa abagabo Dr. Daudi Sserukenyera. Kati tugende n'okugavumenti. Oweekitiibwa Zahara Lwirika Sipiika wa Kampala. Oweekitiibwa Zaki Eraze Meeya w'Eggwanga. Issa Mosh omukulu olulyomugeekebiraokubaluzaasa seniors Mosh ono naliganga katogana neyuge walola ku TV nafaanana bwati era kyafaanana bwati yakozesa nebimanyi naye saisa okulabisa olanageoti nakatulawakusomeka buddeko Issa Mosh Godfrey Luyobya Sipiika okuva Nairobi. Oweekitiibwa Kiza Akin Sauna kansala waffe wali ku City Hall era nga minisita si kansala ne minisita wali ku City Hall sebwe bali kukwasaganya ekigambo ate naye baga yakimaliriza